buli musiraamu yenna alina kimanya abadde takimanyi nti ali wansi wa Uganda Muslim Supreme Council. Buli muzikiti gwonna ogusala ejjuma guli wansi wa Uganda Muslim Supreme Council. Naye tekigaana musiraamu kuba na ndowooza ye. Osobola okuba nga olina faction y'omuwakulira, katugeze twogera ku z'abajjajjaffe, oli w'ebukoto nateete, osobola okuba nga osala jjuma ne zuukuuli, osobola okuba nga oli musalafu, naye nga omutima gwo gulina okukimanya nti obwo si bwe bukulembeze obukutwala mu busiraamu. Obusiraamu buli wansi wa Uganda Muslim Supreme Council. Ekisookera ddala buno obumu obuli mu Luweero nze sibulabangako. Enteekateeka zitugasse, bannabyabufuzi abaali balwanagana mu kunoonya ebifo by'obufuzi kati bali wamu. Bw'obatunuulira ku nteekateeka eno, bw'otunuulira abantu omutima gwe balaze n'okwagala kwe balaze eri eddiini yaabwe, kyakuyiga kinene nnyo eri obusiraamu. Ekyokubiri, ng'oggyeko obusiraamu, neebaza baganda baffe abalala mu nzikiriza endala. Jatwala omukisa guno okwebaza aba bishops abatulinaanye wano e Luweero. Bonna omukolo guno baguli mu butereevu, batuwadde n'ebikola, batuwadde ssente, tulina magazine gye tugenda okufulumya, batuwadde articles okugyongeramu amaanyi nabo okwogera ku kye bamanyi ku busiraamu bwaffe wano. Ebyo okutegeeza ku bantu baffe nti emirundi egisinga oluguudo lwaffe luno olw'eruweero emmotoka bwe zibaako ennyingi tutera okufunako obubenje, naye tubakubiriza okuba nti bwe tuba nga tujja oba nga tuva ku mukolo guno abantu tube nga tuvuga mpola mpola, tube nga twewala obubenje. Naye ate ku mukolo gwennyini tutegeeza abantu bonna nti abayinza okujja nga basuubira okuba nti muyinza okwetaba mu bumenyi bw'amateeka mwe temutawaana kujja kubanga ebyokwerinda tubitereezezza nnyo era tetusuubira bumenyi bw'amateeka bwonna.